Breaking news ku mukutu ogwa Redzone TV gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinzira okuba ate ng'ofuna gano. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye kigambibwa nti omusajja ono yawambiddwa era yawambiddwa mu ggwanga erya Kenya gye yabadde agenze ku nsonga ezitali zimu. Okusinzira ku mukutu ogwa Daily Monitor oguleese amawulire gano, ngenda kukubuulira ekyatuuse ku musajja, ngenda kukubuulira bayinza kuba nga baamusibiddewa okusinzira ku mukyala we amanyiddwa nga Winnie Byanyima. Ono nno nga si kukoma kubeera nti mukyala we ono nga ye director, abeera director ye executive director kye bayita Joint United Nations Program ono HIV AIDS UNAIDS. Winnie Byanyima olunaku olwaleero akedde n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo ensonga n'ategeeza nti baawe afunye amawulire nti ali mu kkomera erimu ery'eggwanga erya Uganda, naye ng'ate amawulire ge tulina galaga nti baamukwatidde mu ggwanga erya Kenya bwe yabadde avuga okuva ku kye bayita Riverside Drive mu ggwanga erya Kenya mu kibuga ekimanyiddwa nga Nairobi. Yabadde agenzeeyo okubeera nga waliwo ensonga ez'enjawulo z'agenda okuba nga akwasaganya nga omanyi omuntu nga munnabyabufuzi. Kati nno amawulire gazze ng'omukulu yawambiddwa. Wuliriza mukutu gwa Redzone TV tugenda mpola mpola n'ekiwandiiko kye njagala okuba nga nkusomera okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor guno nno ng'ate ensibuko yaagwo ya mu ggwanga erya Kenya. Wuliriza bwe bagamba. Besigye had been booked to stay at the Waridi Paradise Hotel and Suites in Hurlingham neighborhood, about 15 minutes by car from the Riverside Drive apartment. An official at the hotel told Monitor on Tuesday night that Besigye had to return to the hotel since he left on Saturday. Uliriza, Besigye yabadde apangisizza era ng'alina okubeera ku hotel emu gye bayita Waridi Paradise Hotel and Suites mu kitundu ekimanyiddwa nga Hurlingham mu ddakiika oluvannyuma lw'eddakiika 15 ze bayise Riverside Drive mu apartment mwe yadde alina okuba nga abeera. Okusinziira ku bakulu ku apartment eyo baategeezezza nti Dr. Kizza Besigye yabadde alina okuba nga akomawo, wabula tebannaba kuddamu kubeera nga bamulabako okuviirira ku lunaku olw'omukaaga bwe yava ku hotel. Baadde bamusuubira okubeerawo wabula tebamulabawo. Wano nga bagamba nti his disappearance follows the July 23rd arrest of 36 Ugandan activists associated with him in Kisumu, the lakeside city in Kenya close to the border. Oluvannyuma lw'abali 36 abaakwatibwa era mu kitundu ekimanyiddwa nga Kisumu mu ggwanga era erya Kenya. Wano baali balwanizi ba ddembe era mu kibiina kino kyennyini kyakulembera. Kakati nno nga kigambibwa nti bino biyinza okuba nga nabyo gye byatandikidde. Kakati gwampuliriza, njagala okutegeeza okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba nti Winnie Byanyima, Executive Director of Joint United Nations Program on HIV AIDS UNAIDS, Winnie Byanyima on Wednesday asked Uganda's military to release her husband Dr. Kizza Besigye from military detention in Kampala, where he is reportedly being held after he went missing in Nairobi, Kenya, where he had gone to attend a book launch by Kenya's former Minister for Justice, Martha Karua. Eyaliko Minister w'eggwanga erya Kenya ow'ensonga z'amateeka amanyiddwa nga Martha Karua yabadde alina ekitabo kyagenda okuba nga alonkinga, wabula n'ayita Dr. Kizza Besigye ng'omu ku bagenyi abalina okuba nga babeerawo mu kibuga Nairobi, era gye yali agenze okubeera nga abeera omu ku bagenyi kubanga yali ayitiddwa okubeera nga abeerawo ng'ekitabo ekyo kironkingibwa omukyala amanyiddwa nga Martha Karua eyaliko Minister ow'ensonga za Justice ow'ensonga z'amateeka mu ggwanga erya Kenya. Kati noono n'ayita Kizza Besigye ng'amutegeeza nti munnange jangu obeerewo. Kakati nno abakulu baamusangiriza eyo mbu ne baba nga baamuliddewo ne bamutwala mu bifo ebitaategeerekese. Tukyagenda mu maaso, wuliriza bulungi nnyo gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. The four-time presidential contender is said to have gone missing in Kenya on Saturday. Nti kigambibwa yandibanga ono yandibanga yabuzibwawo ku lunaku lwa Saturday kubanga lwe lunaku lwe yakoma okulabikako. Wano mukyala we n'agenda ku mukutu gwe gwa X n'agamba bw'ati, I requested the government of Uganda to release my husband Dr. Kizza Besigye from where he is being held immediately. Jukira omukyala ono nkugambye ye executive director owa UNAIDS.
United Nations Program on HIV AIDS. Kati n'agamba nti asaba nesse kusaba yenna mu bwangu obw'ekitalo immediately gavumenti y'eggwanga erya Uganda eyimbule ereete baawe Dr. Kizza Besigye kyokka ate nga batugambye bamuwambidde Kenya ani aba yamuwambye era bamunonyeeyo batya. Agenza ku mukutu gwa Twitter oba X n'agamba bw'atyo, he was kidnapped last Saturday while he was in Nairobi for Honorable Martha Karua's book launch. Wini Byanyima bw'ategeezezza nti yakwatibwa oba yawambibwa ku lunaku olw'omukaaga mu kibuga Nairobi bwe yali agenze mu kulonkinga akatabo omukyala Martha Karua yali amaze okuba nga awandiika ono nga yaliko minisita ow'ensonga z'amateeka mu ggwanga erya Kenya nga bwe nkugambye. Kati Wini Byanyima agamba nti ayagala bamute. Wuliriza bw'agambye, I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. Nti nina amawulire era ntegeezeddwako nti baawange Dr. Kizza Besigye yawambiddwa era ali mu kkomera erimu mu kibuga Kampala, tewali kutulimba. Bw'atyo bw'agamba, we his family and his lawyers demand to see him. Ffe ng'abafamire ye ne bannamateeka be ffenna twetaaga mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu okubeera nga tumulabako. Tetwagala kutunnyonnyola nsonga yonna. Omukyala amanyiddwa nga Wini Byanyima ategeeza nti Besigye bamuwambye era twagala okuba nga tumulabako. Why is he being held in a military jail? Mbulwaki abeera awo asibibwa mu kkomera ly'amagye? Ng'agamba nti musajja we Yesse Munnamagye lwaki asibibwa mu kkomera ly'amagye onaawulira. The veteran opposition leader was last seen on Saturday evening at an apartment complex on Riverside Drive in a wetlands in the wetlands area of the Kenyan capital. Nga bwe nkugambye yakoma okulabikako lwalina okulwa mukaaga ku hoteli emu kwe yali ayina okuba nga abeera tebaddamu kumulabako paka wetwogerera olunaku olwaleero, era nga kigambibwa mbu yawambiddwa era okusinziira ku mukyala we mbu alina ekkomera erimu lyalimu ate nga ly'amagye mu kibuga Kampala. Amanyiddwa nga Wini Byanyima executive director wa UNAIDS naye avuddeyo n'ategeeza omukulu Dr. Kizza Besigye yawambiddwa. Ge mawulire gemba njagala okuba nga nkutegeeza olunaku olwaleero, obatanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati njagala tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.